agambye nti Muzeeyi Besigye bamuvunaana omusango ogulimu ebiisi ogulimu emundu. Omusango ogwo sikulinako kyenjogera kubanga guli mu kooti. Mumanye ebintu bya kooti, ndowooza mukimanye ebintu bya kooti tetumala gabyogerako nga tetufunye olukusa okuva mu kooti. Naye insistinga nti emundu yonna eri mu mikono nga tekirizibwa buno bwe budde gijeeyo oba yaani naye nga mata ya Besigye eri mu kooti. Saagala kwogerako ku matters eziri mu kooti. Ekyokubiri, omwami agambye kuva mu media house Daily Mail mu Luganda. Daily Mail ndina kino okuddamu nti omuntu alina ekiisi naye nga yakata abantu nga 10 n'okusingawo. Ate naye kuba omutima saawa eno n'agamba kanzirize gavumenti kino ekiisi oba emundu. Nze kyenina kugamba nti okusookera ddala tetugenda kumuvunaana ku kyemundu. Kubanga tuli mu amnesty. Okiraba tuli ku amnesty. Tuwadde amnesty ndi bw'oba okirina kireete. Naye bw'oba waatirako abantu 10, naye bw'oba wakata abantu 1000, naye ng'olina pisito yo wagitereka yakata abantu 100,000, gwe gijjeeyo ogireete. Tebajja kuvunaana mu ssaawa eno kubanga amnesty weeri. Dogite amnesty weeri omwezi guno gw'omwenda, so long as okireese mu mwezi guno gwaki ogw'omwenda gireete tujooke ebirala binaddirira. Mukulonde abantu bagambe nti basigaza ennaku 7 kwokka, so badduke emisinde mingi. Exactly. Kubanga in fact kati nandibadde nsuubira namwe yenna alina ekisi nandibadde yakiweereza dda kubanga ennaku zisigaddeyo 7 zokka tukijooke. Ekyo naye tukisaanyewo tukimale. Mukama wange